Yes, mukasiya kano tulekedde ekyatuleseewo olwaliro. Mukasiya kano mu kutandika tulina abalodi be twatandika nabo abali bakuba shabbaawa. Lodi bwe bamaliriza okuba kyava akyusa amaaso n'agashimba munne. Nono n'akyuka asobola ogezaako okwekkaanya. Njagala olabe. Gambye tuli mu kwanjibwa kwa sinema. Ne bagamba aba Secretariat Productions n'abakala First Pictures bakutuusaako sinema gye twolekedde. Wabula Silver Tree ng'ogasseko ne Abby Levy be banyini sinema. Bakayise Deep Dark Canyon ke twolekedde. Bwe bamalisa osekwa kwe kujja bali mbiti. Bajja badduka tuli masekati g'ekibira. Ne bagamba Nick Eversman naye agerako ya mu sinema. Wabula Spencer Treat Clark ne bagamba Berlin Weaver mpozi ate Greg Kipsey Valentina De Angelis nga bagamba nti ni star bona mu sinema. Wabula Ted Levine takabuzeemu ne bagamba Peter Coventry mpozi kwe kashyeko ne Nicholas Christensen Matthew Lillard laba wabula Justin Bittman nga bagamba Abraham Ben Ruby wa Ben Ruby. Nailed him. Did you see the rack on that sucker? Kikinu n'agamba nti asobodde okakwasa bajja eruda. You scared him. Ekisinga okwasa enako okatiisizza kona ekikulu kya byonna nkakwasizza nti buterevu. You got him. Oteeka okuba okakwasiza kwamu naye osiga ku shabbaawa. Kiki? I nailed the buck. Kibagamba nze kasekudde. Tegedde. Kwe kawulya nga kamuvinga ne bajja bakafunze. Nga bagamba Stacey Travis. Takabuzeemu. Wabula Michael Bowen. Ne bagamba Nate Money. Brandon Babrea. Amerisi Borrego. Karen Michelle. Yanoonya abazanyi ba sinema. Bakwatikuwe ne bajja pembeni nga bagamba Abby Levy yakagatagata. Wabula Ian Vatovek James Weston n'akwasaganya ebyenguliko. Kero batuuka ebbali nga bakawulira ebbali kyabasooka yetegeka. Baluganda onagamba sina kyenengera wekali awo gwekakana jasobola okalaba oba basekudde kagabi kano ngenda kakwasa. Okay, mugambe tulwayo mazaalibwa ago akamuwadde yabakata. Kero yawulira ekiseguka n'etakalengera. Mukulu kyava ajja alabe. N'atula bulungi nnyo mu telescope. Being out here with my big brother. So. Kero naye kyamugamba nti engeri gy'oli mukulu wange kankuleko kasekule. Kuba shabbaawa. You got him? Bawulira kigwa okasekudde. Kwe kujja basobola okwekkaanya balawo bakakwasiza. Bawulire bulizi shabbaawa. Kati bagenda tuuka ebbali olwo yasooka ne yeesekanamu. Yagamba Katonda tufudde bannange. Kiki ky'okoze? Kati ate oli mu kusekula seba asekudde muntu. Kavanaugh. Yamugamba sebo ono Dick Kavanaugh. Shut Dick Kavanaugh. Osekudde Dick Kavanaugh banayi tufudde. Bali bamumanyi. Dead? Olowooza mufu. Hey, what do we do? Kati tugenda kukola ki? Wayi soko lineko naawe. Leka nsooke ndowooze. Kati kirabika abadde mu kuyiga ne bane bajja bamunoonya Dick. Man, kyokoze simanyi kiki tugenda kukola. Basiikiye okumala ebbanga. Kayitwadde erudda ku kyalo nga bagamba Scott Tree, Kathy Bessie, bozi ngo kashyeko n'ababe batekamu ensimbi. Wabula Hale Tryon n'aberekeze ku producer wa sinema K-Bunch bamu kubateramu ddala akasimbi. Yali agenda maaso n'okwogera ku radio yagamba mbu akasi akasembedde waliwo ekiyitibwa Kavanaugh Picnic. Genda kuba etegekebwa kwegamba etegekebwa buli 23 mwezi gwe balimu essaawa eno nga bagamba Silver Tree ne Believe
lodi yavuka egaali n'agireta ebbali ofisha kano akasibo kayitibwa kajemi kasooka ne katula bano bajja ku poliisi niyabuuza tosobola kukakanyako ndabirwamu ezo nebanga tebatulaba kono kisobola kikola kale yasaako likoda kati njaga musooke mumpitire mu ki ekyatuusewo dda mu butuufu ati nabadde nziruka Skyler lekono yaba ayogera mukulu wonneta fembi twabadde tutugoba kaddiya ke twasekudde katonda ngamba nti alina kyalengedde kanetukirya wansi fembi liri netutunuzayo embwashi bakola statement nambuza ki kye nalabye then nalyoka asika trigger okay fired the shot that killed Dick Kavanaugh. ekitegeeza gwe wakubye ekyase Dick Kavanaugh oli omutala agambye mbu yasekudde ekyase wabula omukulu ye yasekudde omutala ayitibwa Skyler mukulu ayitibwa Nate ene ekyewinsa ono kitaawe oli gwe baseeyo meya w'okukyalo kaisi ekigenda okubaawo oyogera nga agamba nti totukkiriza ko tekiri ku ki kyenzikiriza ku saidi yammwe unalina emyaka 17 tasobola kuvunaanwa siganyi wabula nyina kukolera ku kitabo nga bwe kiŋŋamba muwulira kati oli ekimwewesezaayo era ensonga bakozeseza statement ndi omutwe yasekudde lwa nsonga alina jasi emyaka 17 tanatuuka kubeera myaka gye muvunaana misango Nate eno si nsonga ya family owulira kiringina kusaba gwe okwate kuboddeeka genda kwate kuboddeeka olwo kitaabwe nga bwe gambye wabula gwe basse oba gwe wasekudde ekyasi meya musewe w'amaanyi katundu kati sherifu yalina ofuga eggaali akwate kuba agende mu maka ga meya asobole okubikira ab'ekika yajja musajja watu kano tugenda kagenda mpola wabula kasufu ekiteekanika tugenda kakwata mpola lwa nsonga kagenda mpola yatuuka ebbali ku mulyango bw'atuuka wano oli set ngamba kimu ndi set n'asooka akonkona ebbali ku luggi nagwase naye depute we kati omutwe naayitibwa Jamie yeyaggulawo Jamie mama wo gyali buterevu gyali ali ku kompyuta wabula taata taliwo kuona ekyo kyo tukimanyi ekyakitaawo kubanga yebu ku nsonga ezitulese muto bamuyisaawo ne bamuteeka ebbali kalino basooka mu detaininga basobole okukola investigation ku musango gwabwe muzeeyi nga amaliriza okuba police station yasooka n'avuga eggaali omukulu eyasekudde ayitibwa Nate yajja ebbali masekati g'ekibya kyava asooka akoleza drug marijuana abali wano agenda okuzza amaaso okwekanya waliwo yajja asembera mpolampola mukyama mundabika kati ono yayitibwa Jamie muwala wa meeya bw'atuuka no yamusaabusa bikataaba kayaga mwenye abala b'ennaku zino bakwegendereza bawoza musimanyi banywa sisha kumbe musisha mubeeramu kayaga keke ino ekyewunyisa baagalana musimula kakisi mpolampola kati budde nga bwetulode waliwo abajja kuliko Sande Mashavu ekyo ekimotoka si kye kya Nick Town motherfucker oyo kino kya Uncle Dick batutiddeko jaffe kumbe girasi mwekasiya ku mbavu kumbe bali tebabagiti bwali oni nasooka asiba bulungi empale oyo kizibwe wange musiro oyo ngenda musekula omusiro bikatayagala yadde abakavana ne bali ababadde bazze bakavana yabatwala kasha. Hey, it's the morning breeze with your favorite trio.
hugging kati ekera walo budde nga bukedde ku makya. Kavanaugh's in your hard time. My thoughts and prayers with you. Rodi ali ku redio agamba nti bagavana bafunye akaseera akazibu okamala Marina, era nga mutuufu yandiyagadde okuweereza essaala pick up some milk. eri nakyala abadde mukazi wa meeya. Ogamba kiroidi ofiisi agenda okwatikibwa okujja mu yafeesi waliwo olredi abatuuseeyo edda kyava asooka kakkana deputy we n'omwami omu jaka I am truly sorry about butuufu kitalawo nnyo ku bya muganda wo yafudde muganda wo nazze ayitibwa jaka ali mu suuti. He believes there's motive. Okimanyi mukazi wakkiriza nti waliwo ensonga lwaki abaana bo basse muganda wange. For its mayor. Yeah. By the way, I've noted that Ensonga enkulu eri bweti she was taken by the father. twakizudde mugo wandise statement yaabwe. Melanie is eager to see that Skylar is treated as Mukazi wa meeya agamba nti yeetaaga mutabani wo abe ng'avunaanwa ng'omuntu omukulu. He is 17 years Omwana alina emyaka 17. everyone in this room knows there's history here. Anti ruumu eno tumanyi ebyafaayo byayo si gwe gusoose okubulankanya ensonga ng'ezo. about that. Kono batabani bange ekyo tebakimanyiiko. Kyosyaga mukisindiikirize. Kageno bajja ne bamugamba nti baagala omwana avunaanwe ng'omuntu omukulu. N'abagamba nti ekiriwo omwana alina emyaka 17. Ne bamugamba ruumu eno erina ebyafaayo mu kubulankanya cases ng'ezo. Eziba zituuseewo bwe zityo. N'abagamba batabani bange ekyo tebakimanyiiko era syaga mukireete. I want to do this thing. Kati yajja n'asisikana mutabani we. Let's cool down a little bit. Ng'amugamba ogenda sooka ogirobeerako wano ebintu bisooke bikakkane. Dde tulabe ki ekyokukola. Muleeteddeyo obugweyi. Kayina obuzibu musaatu alina bunene nnyo kamala. Ekyalo kino kyolaba kijjuddeko bakavana okusinga. Amaduuka agatunda omwenge, amaduuka agatunda ebyokulya, amaduuka agatunda domestic byakukozesa. Buli kimu kyonna kyonna bizinesi z'owulira ez'amaanyi eziri ku kyalo zikulemberwa famire eyitibwa bakavuna. Mulimu basenga, bakojja, bajjajja. Kwega buli wamu wonna be baliwo bokka. Era be basinga obungi. Musaatu yajja bambi kuyitawo paka erudda baategedde nti mutabani we yasse meeya yajja asooka afune ku kyokunywa. Hey, Bloom. Gamba ki Bloom? You want a cup of coffee while you wait? Oyagala kufunira emmere kasooke kusimba akakopo ka caayi nga bw'olinda emmere. You know, when there's only one game in town, sometimes it's best just not to play. It's taken me 10 Ono yamugamba nti okimanyi singa ku kyalo kubeerako omuzannyo gumu gwokka kiba kirungi obutazannya. back on your food. Ekyo nakiyiga eri bagwe nafumbirwa ava mu famire y'abakavuna. Badde nga amulabula ti ensonga bwe bituuse kati zigenda kukaluba. Manyi famire y'abantu abo. Kati yakwatikubo najja ekashika ne mutabani waayitibwa Net. Zine kabiya. Kusooka n'awuta musajja wattu. He's at the station. They're going to take him to county at Ono yasooka n'amubuuza Sky alida akuona akyali ku station. Why? Bagenda kwatikubo bamwetike bamutwale ku kawunti kono lwaki. Try him for what? Mulwasooka bagenda muvunaana bamuvunaana ki? We're going to try him for murder. Bamuvunaana musango gwa butemu. Musango gwa butemu. Can't you do something? Tusobola kubaako kyokola. Skylar needs us for me. Skylar kyasinga obuteetaaga Trying to get. kufuna ngeri gye njagala kumuggyisa mu mbeerero eyinza omwononekera. We're not Kavanaugh. Tetuli bakavana naawe okimanyi. Feel pressed down on your head. Ekisegeeza bakunyiga omutwe. Tofudde eri muganda wangu, tofudde eri mutabani wo. Anti gwerya. Amugambye singa abadde mutabani wa bakavana, alisi bwandibadde muyiya n'ava mu kkomera. Niyo ensonga ekwata ku muganda wange wakika mutabani wo. Ompoleza musimanyi agenda twalibwa ku kawunti avunaanibwe nga muntu mukulu. Kyokka tokimanyi emyaka gye takkirizibwa kuvunaana nga muntu mukulu. Okay. Kati musawo talina kyakola munaye famire y'abali yesinga obunene ku kyalo. Kwegamba ekyalo kyonna kyabwe. Yalina okumwetika sseba atwalibwe ku kawunti. Bagenda muvunaana gwa butemu. Ono aba akyakeberakebera mu bintu. Yasisikanamu ekifaananyi ky'omukyalo mupozi gwe gasseko ne Rodi. Namukadde
agenda okuzza amaaso okwekanya mukadwa nga alina muserubwatula namwe mbwashi okutameya kireka bakikoze sira bugenderevu wabula yabadde tasobola kwewaayo munze yakikoze kuba yabadde agenda vunaanwa n'asalawo bagambe mugande kuba muganda wali myaka 17 ye baba tebamuvunaana nga muntu mukulu kubanga emyaka gye tannabatuuka ate nga basobola n'okweweza nti yabadde akisire kuba ababadde bayiga kyokka ate bamututte eri famire egambye Ssebona alina ovunaanwa ng'omuntu omukulu era lwodi ne bamusaako pressure newankubadde mutabani we alina ofuba okukakasa nti omwana we avunaanwa nga muntu mukulu. Deputy yajja Lloyd oze kyembadde nkwetaaza kiri kimu kyokka manyi ngenda sooka nzirekeeka ng'obudde bukyali kati kyembadde ngenda okusaba ngenda kusaba ossa omukono ku lipooti eno. Eyo lipooti gwe wagikoze ano buteefu njijjukira ekyewunyisa ne deputy we Ssebo Kavana mukasi we bamutadde mu kibakuntume mu musaatu bamutwala bawulira kimotoka konebwa katonda wattu ki ekigenda mu maaso waliwo Ssebo akikakanyeko akikonako emabega onasooka atagala munda kiyise opaka eruda kabebenu kigenda gwayo ruda ku Swiss waliwo abaali banywa akenge bagenda okuzza amaaso kwe kulengera eggaali. You boys drink your beer in the bar like lwaki bbiya wamwe temunywera mu bbara nga abasigadde? Well, it's a beautiful sunshiny. Anti omusaala tugulanga musufu kye kitujjeeyo tusobole okwota kasana. you've already been warned. Oh, come on. Bruce senga tushikanye wana badde agenda tuwa warning. Hey Lord, we got a report of an accident. Unasase waba we receipt. Bagamba nti waliwo accident etuuseewo ngenda kujja mu dakiika ntono. Give us a ticket. We're family, man. Lwaki otuwa tiketi nga tuli bakika? Family doesn't change that. Anti munnaye amateeka gabeera mateeka okubeera ow'ekika tekikyusibwa. Ssebo n'abo bakavana kwegamba ekyalo kyonna kijjudde bakavana abapangulukufu abantu balamu abayaaye banyugunya bonna bakavana kwegamba abantu batono nnyo abaliko abatali bakika kya bakavana. Gwe jangu ono Ssebo yasize wataase mutowe gesula ebyomutwala musimanya avunaanwe gwe jantugende mbwa zaagala kutwala eri waggulu ku kaunti mu kooti vaako kati obuzibu emmotoka eri kabebe nono bwavaako kiboloka kiyiringita buyiringisi katonda wattu kyakwata ekkubo nekiringita paka wansi eri emmanga katonda wange. Kiyiseewo paka eri emmanga bw'ofisi abo tebafudde kweri bw'ofisi abandi banga bafudde yakwata bukwasi mutowe ku mukono amu nga batawanyike bafubutukiramu bbali kuyita basobole okuyingira eggaali. Bunch of bullshit is going down. Do something. Tankusumulula empingu. Now what the fuck are we gonna do? Kati ekyebuzibwa tugenda kukola ki? Tugenda tusooke tusika ne Uncle Mike. Baba bakyayoga waliwo yabasaako Sserubwatula. Mpola mpola bannaaye. Thing I want to do. Ono yayitibwa Lloyd. You know that. Skylar, I want you to hand me that pistol. Skylar ngenda kusaba osooka onkwasa Sserubwatula eyo gikwate ku mumwa. Take your mask. Gwe neeti gyako masikiyo. Take your mask off. Gyako masikiyo neeti gwoza saakutegedde. Mujje. All right. Kale kale. One of those two deputies. They're gone. Bali ba deputy bali wakono bagenzi. Probably in Santa Rosa by now, though. Baleka bali mu Santa Rosa essaawa eno. Okay. Put these on. Ngenda basaba musooke musseeko akapingu. Bwe batyo ne bassaako akapingu. Muyiteewo ate ssaagala munzanyise. Muyiteewo tugende. What are you thinking? Huh?
Kiche mbadde mulowooza? Everybody, you're guilty? Mubadde mulowooza bwe munaatawanika abantu bagenda balowoleza nti tekubasinga. Kono olwedde abantu bali convinced mbu twamuse tugenderedde. But you're making it really Zinabadde sikikkiriza wabula kati we bituuse mu ndeetere okubanga kizibu nnyo okubabuusabuusa. and tried. Yasekula musekule tuddukama tandika bayitawo ne basooka batawanyika kakaino badidde omusango bongeddeko omusango tugende lwali abagambe na mutuufu nze nabadde sikkiriza nti mwakikoze nakigendererwa naye kati okusisa ku kyemukoze kijja kubeera kizibu kakasambu tekubasinga yagezaako bafubutula ne bayitawo ne bayingira amazzi muzeeyi ali bali asirise kwe gamba naye byamusobedde abasajja bamutaddeko puresha etekanika. Hello. Why? Tufunyemu obuzibu obw'amaanyi. Lloyd yamukubira essimu n'amugaa tufunyemu engeri y'obuzibu. Baafubutuka emisinde balobola asio baluganda bambi wabula omukulu tayagala kulekerera muto kuba already n'omuto yabadde asiyo bamusibe olwa mukulu we kiri bagambye badduka genda sikana ayitibwa Uncle Mike oba kojja aba ayitibwa Mike. Batuka pembeni kwe kusooka ne balengezaayo balabi kirabika gyalieka sikiwa mu kyo kyetuka kyozo kisufu boy. Kali bw'anaakubira taata essimu n'amugamba Mike tabeera na simu we gwe gyantugende mukulu yasinga omutegeera kojja baba bagenda bagwa mu kinnya. Bagude mu kinnya oliro diseba asibe ebinnya mu lujja katonda watu Yesu kwesufudde bannange kigenda bofisa bakyagenda maaso n'okuwuliziganya ku radio kola beebuuza oba waliwo eyalengedde ku Skyla mpozi ng'ogasyeko n'ayitibwa net bayitibwa ba town kizaba bayitibwa Broom Town Weka kaba kwate kubashituke badde wagulu naye nga why kwe kusooka ne beesindika biganyi oli abagamba bagulewo oluggi luggule mbadde sisuubira balaba kyo kyalwaliro tunoonya neti ng'ogasseko ne Skyla waabalabyeko sina bakubalabako naye bwe naaba mbalabye nja bagamba kene bamuzeeyi baatusse edda wano Mike kino kigala kuba kikusse ng'ombuli abaana abo gye balaze ono kojja waabwe wanga mukoddomi wa taata tubango bakwese wano kono zina bameka tewali zina Royd. Well, that's all water under the bridge. Ebyo byasigalira kuyita wansi w'olutindo. Sarah is still dead. Kyoyina ogezaako kumanya Sarah akyali mufu. Ekyo nakyo seke mu mutwe. Guno wakubadde ensonga ezimu oyagala ozibikkirako omusenyu. Naye kimanye ssebo byaliwo era byatuukawo. Kati bwawulira ekikoona kyabajja Luda yekkaanye. Genda okulinnyako wano n'asooka ajjaho akatebe n'akateeka Luda. Kakaido yajja abikula alabe agenda okuzza amaaso ga batabani bwe bali wano kale muve eyo kujja abadde abakwese wano muve eyo leeta seruwatula mugambya Zeneroid Kavana n'asooka agikebera byase bisinga n'abijjamu mu kyemba
Okay, tugende kati mwe. Jasoka babuzo baba lyoke tulyoke. Ka Royd Kavana wajira. Ava kwa mchinya. Royd. Well, this is certainly an honor. Mu butuufu kino kya kitiibwa okubanga oyingiddeko mu nnyumba yange. Still digging foxholes out. Nkiraba okyagenda maaso n'okusima ebinja mu lujjalo. 3. Simanyi okyalowooza nti wagenda kuba osima talo w'okusatu. Royd genda. Okay. Kati kojja takwatagana na bakavana. Waliwo ensonga eri masekati ga famire y'abakavana mpozi bwe gasyeko ne famire y'abaana bano abayitibwa batawuni. Abaana abo temubatwala. I've got this under control. Kinama kiri under control. Under control biki? Anything. Bwekusya Katonda diro wali obaddeko n'ebintu nga biri under control. Mike, I get it. nsobola okitegeera. Still pissed and you have every... Nkimanyi okyanyiize era ng'olina olukisa okuba ng'oli munyiivu nampaka kati. Taata ayogera ku kikono bireke. About it on the way back to town. Bino ebisigadde nja bibagamba nga tugenda mu kibuga. Up to you. Wama baana bange. Sometimes... Ebiseera bisinga okulwana kusobola okutaasa n'otasibibwa. Okulwana kusobola okusibya oba si kikusobola okutaasa n'otasibibwa. It's outside, I'll wait for you, okay? Back off, Kevin. Wandibadde obyesonyiwa Kavana. Boy, get outside! Fuluma ebweru Royd. Hey! Yafuna embwashi. Mu kujja bano ne basooka basekula bullet. Ali Royd tasekudde kojja w'abaana. Bafuna bufunyi wali kashala abaana ne batawanyika. Nonna ayongedde buzibu ku buzibu. Asekudde kojja. Kegenda abaana bayingidde ekibira nateera. Kujja nga basembera mpola mpola. Gara wekaaji. Tuwadde eruda. Waliwo ssebe yaleetebwa alinga detective w'oku kyalo. N'asooka yeesetinga bulungi ne sserwatula. I don't want to sound outside the bounds of the law. It's not as if I'm suggesting a posse or something. Amazima gayisi gamba nange sandyagadde ekintu kyo kikwasaganyizibwa mateeka. Sign on both boys for the deputies alone. Mwe kye mulina okugezaako kakasa kiri kimu kyokka bano abaana bagenda sibibwa. I think we both know. Fembi tukimanyi. Okusiizya ku kye baakoze abaana abo baali baagala okulumya ddeka. I think justice needs to be. Obwenkanya buteekeddwa liisi okuba nga buteekebwawo. It's a situation with Bloom. It's Bloomtown. Embeera eri ku Mukono Bloomtown tewali kyagenda kukola. Wama Rwanda nsanyusa okulaba. Kirina kyaseba akuŋŋaanyiza abamu ku abo abakulu abali mu famire y'abakavana batudde bali bagenda maaso n'obiwayaamu. Uli ayitibwa Jack Kavana, ono azze ayitibwa Rwanda Kavana. Bonna si basajja b'amaanyi ku kyalo. But he knows his place. Bloom yamanyi wateekeddwa okukoma. A little interference now the kind of... Wabula obuzibu bwe twagala kiri kimu kyokka ky'abatasa Jack. Kuba kawunte waggulu. Talked to him a few minutes ago. So he's going to try back. Namaze dda okwogera ne gwenjogera naye ddakiika katono eziyise emabega. N'agamba agenda sooka tuweeyo kabanga. That's how we'll treat it. Kati kino ekyo tugenda kubayiga buyizi. Kati sebo famire yeekumyemu omulimu bagamba nti abaana bagenda kubayiga buyizi. Bino musimanyi bagenda batwala mu kkooti gasiya n'ebisigadde bwe tebigenda kukola. Bo baagala kubayiga bwe kiba kyetaagisa babajjewo. Era Nakyala agambye nti bano abaana basse bbaawe nakigendererwa babadde ne motive. Sigamba musimanyi yabadde accident ngo gasyeko n'ebirala. Mukulu ayagala kojoba. What the hell was Mike talking about? Kati Mike ebiki byabadde ayogerako ne Royd Kavana. Ebyakyati. He's going on and on like Lloyd did something. Omanyi ayina engeri gy'abadde ayogera ng'alinga agamba nti Royd balina kye baakola. You know what Mike was like? Mike omanyi embeera ze naawe. Oba osanga abadde ayogera nga tebirina makulu. Muto abadde yeewuunya. Kojjawe se waliwo ensonga ezimu z'abadde ayogerako. Ninga Kyebeka abadde akaayana ne Royd Kavana. We gotta go back. Nze ngamba tuddeyo. We gotta talk to Dad. Tulina okwogera ne taata. Fuck that. Ebyo biveeko naawe. Lwaki? What are we doing? Kati mutuufu ki kye tukola? Going. What are you gonna do? Gulowooza tugenda wa bino ogenda bikozesa ki by'okutte? Jacqueline. Ojjukira anti yali ayitibwa Jacqueline. Yali mukwano gwa mama. Abeera mu Canada. Canada's like 1,000 miles from here. Canada sebe eri mayiro nga 1000. That's the point. Yensonga gye tukoma okugenda ewala gye tukoma okwesonyiwa ebintu nga bino. Adults.
If I ain't busted you out, you'd be fucked. Amaziba ganyi badi bagenda kuvunana nga muntu mukulu senga sikujjeyo badi bagenda kusiba gwe. What do we do? Katugenda kola ki? It's Cloverdale. Tukwate kuba tugende mu Cloverdale. Freight train. Then tulinye train etwale Muhammad. Okay. Train. Hey. Steal a car. Kale tujja kuba emotoka. I know. What was that lady's name? The one that dad. Oli omukyala yali ayitibwa ntata gwe yateranga okusulanga naye yalina amabeera amanene Susan. Yeah, I remember she took us fishing on her boat. Ojuyira nti yatulanga okuvuba ku lyato. Natuyisa ku mazzi ne tugendayo mu Canada ng'ogasyeko ne walala. We're home free. Keys are in the flower pot. Wamma atera otereka ebisumuluzo wansi w'ensuwa butereevu. Vancouver Harbor. Kati tukwate kuba tugende tufune ebisumuluzo byoyo. Madamu Susan tubbe eryato lye. Tugende mu Canada tusikana nti Jacqueline. Katodi ali ku ssimu erudda. Wabula kati we bituuse. N'omusango ennyini gukyamulemye ogezaako fayiringa. Lipooti ekyamulemye okukola. Bali wano. You don't need to stay, Randy. Tuwetaaga sigala wano Randy. Listen to me, Bloom. Wuliriza gwe Seo Bloom. Okay. Wulira. Okay. Aha. Ugamba ki Randy? I imagine you're wondering what you can do. Nkimanyi kiki weewuunya ki ky'osobola okukola okutaasa batabani wo butereevu era. But wabula you got a dilemma. Olina obuzibu bw'amaanyi. A conflict of interest. Kuba amaziba gali nti kino kirimu ka conflict bw'oba okitunuulidde. You know, I don't know if I'd call it that. Simanyi nti oba nja kukiyita conflict. You've got two cop killers out there. Olina abasajja abassa abasirikale babiri. They're scared. Ng'ogasseko ne meeya. Kono details zikyali nfu. There's conflict here. Kyegambye nti waliwo conflict wano. You know, you could look at it as though we both have. Naye ate bw'oba okitulidde ffe mbise bwe tulina conflict. Saidi yammwe n'eyaffe. Yeah. Bw'ogambye. You know. Omanyi. Right, boss, Bloom. I'm sure you'll do the right thing here. Mazima gali nti bano abaana balina okukwatibwa. Era nga nkiwa naawe kennyini ojja kukola ekintu ky'olaba ekituufu. Tojja kukola kya bugwagwa. Ebyo byange nze kye mbadde njagala okwogera. Ngenzi. Ogobese bwe yava mu famire y'abagavuna. Kali musaatu bikyamusobedde. Oli amugambye tukisegedde engeri gye bali batabani bo. Olabika okyalemeddwa okusalawo kiki kiteekeddwa okukolebwa gye bali. Basajja batu bayita mu paka eno erudda. Nakutte ensaali. Baba bagenda buleti n'avuga tufudde. Waliwo sseba ayagala obafumita amanda. N'asooka alya kanvaali owaayi. Ebyasi bifubutuka ebisigera wajja ebiva naye. Sooka otawanyike. Ne basooka banoonya bwe bayiza okuyita tandika boy. Kwekweka emabega w'ekiti. Waliwo afubutula ebyasooka mala. Yesu Kristo. Nkyava akwate kubalingizeyo kalabi. Lloyd? Olowooza Lloyd yakuba ebyasi. Lloyd. Waayo gwe Nick. Neti. Nkukubye. Joel? Joel. Is that you? Simanyi gwe Joel. It's me and Tony. Nze ne Tony. Joel Kavanaugh. Joel Kavanaugh. What's your problem? Kati mwe buzibu ki bwe mulina gye tuli? Let's kill my uncle. Mbwamwe mwasse kojja wange. Open season on you two. You know that your dad's an asshole, right? Mbulwandi yabagambye open season gye bali. Uno kyava mugamba okimanyi kitabo katofaali. So you thought Kati you and Tony could take us out alone? mwabadde mulowooza nti musobola okwatekwa mujje mutufunze mweka. Who says we came alone? Gwani agambye mutwaze tufeka. Abo basyaga batekwa kuba bazibuka. Give up? Mwandibadde muwanika. Suck it. Wegire gasya ku mbaavu. Ne basekula ebyasi. Katonda watu. Baluno basiyaba bebadde batera okuzannya nabo. Naye mb'olwokuba bano basse bakojja baabwe. Kati kitaawe w'abano yabagambye mwabo mubasyanga mbatte. Kuba ensaala esooka nekwata misi. Musaaga. Bows and arrows? Muze na busaale kasiya mbwamwe. Nino kijja kyasama. Kikuba mugu kasiya. Ne kikuba omulaga. Kali bwe kikuba omulaga. Omusekudde.
kiriya kira kitande matsavu kyatawanyika butawanyise kikaba kigenda kubeerawo aya kiri sebo kiduse kakati waye gweneti wangi ndowooza ngenda kufa senga mundeka buleshi wanu nga nvaamu omusaayi ne mutabaako kyakukola kunyamba musooke mujje muntashe nammwe muba katofaali nawa bunkubya kashaali kati gwe gyowere M16 wagijjewa ya kitange olina ne guruneti oyo tiyagasi nawe si guruneti Tony really stood by it. Friends till the end, huh? Kirise bwe kimudduseko ekiyitibwa kitoni. Carry me back. Are you kidding? What am I supposed to get back? I can't fucking walk. Mwandibadde munneeteeka ne muzza kono osaaga. Kani mwe musuubira gye genda kutambula ntya. Mbusebo basooke bamuzeemu mu kibuga then balyoke badduka ebyabwe. Bagala kutula kapingo akubye miss. You literally couldn't hit a fucking elephant at point. Mazima gwe tosobola nakuba njofu ne weekubera mu maaso awo sirika. Katala. Bani boyita katala gwe kasya ku mbaavu. Yeah. Bani boyita katala. Clean off. Nsobola okusekula kicho ogesebo ne kuvaako. Nkitegedde. I was just fucking kidding with you. Waye kati zo jagaza kimundeke namwe. Nate, come on, let's get... Nate waye kisa kiveko tugende. Baba bali awo kumbe n'abalala baguse. Tawanyika. Shane matavu. Yagera nayita bali abasigadde. Ne basooka tebaddamu badduka basajja batu. Nate, get the cuffs off. Nate soko je camping. Here, let me do this time. Leka nkikole. Atofaayo leka nkikole naawe. Tofaayo ngena zijjako. Yeah. Turn your hand away, ready? Terera tosekuka. Agero sekula kube byasibiweddemu. Empty. Ekazi. Chande matavu abasajjeko. Abayi. Katonda wange. He's bleeding really bad, man. That's fucked up. Mani seya wange musekudde avaamu akasaya ali mu mbeera mbi. Teka wansi mundu mashavu. No, I'll shoot. Sando kimanyi nja kusekula byasenga tuteka wansi mundu. We're gonna do it together. Ready? Kyotugera kikola ffe tuteke wansi embwashi. 1. Juire yabwe teri bubyasi bambi. Emu. Trigger. Gwe tosika trigger. 3. Biri shatu jeko. Nibazika kaja. Kani kisembera we bali. Muri okay? Ko secha tekibayina ko bwana lokwa bache kunde koja. Bachi kuba ne badamu ne batawanyika. Kube bado baje gwe kikyate. Abatumba bashe kude bali bagenda. Deka. Unyako kujja wala pa bafuze. Waitandika. Kati mukaseka twafayo ne tudde erudda. Nagambye ekyalo kiriko bakavana abapangurukufu abayaye abasazi b'ensawo. Kwegamba famire y'abakavana yesingako abantu ku kyalo. Daba nnono bwafaanana. Ali mukojo boyo gwolaba. Maizo kojo banayitawo. Famire yonna bagigambye balina okuyiga abaana bano. Bali wali eri bashirise bali ka drink. Nikyakwa yetula bwetro zinadde bali mu gaali. This is Ronnie. Nze Ronnie. Katimani mali njagala kubuuza. I just pissed away the last of my beer. You got anything to drink in that ship? Nva kukojo bakabya kanga kasembeyo kati olinayo kabya storage oli ya mulagalugalo. Well, I'm running to town and grab something. You want anything? Tugende mu kibuga list tufuneyo oyagala kumperekerako. Rwandi yajja kunyiga emipiira yagambye tewali alina kusekuka waneno paka ngaje. Out here, man. You really think Nate and Skylar meant to kill Dick? Nekolowooza ddala mutuufu Skylar yabadde agenderedde okutta Dick. Nze n'aba bino byonna byetukola tukola bya bwereere. Toyina mipiira gwe gasiya. Okay. Nekisobola. Kati ku motoka yakyo waggulu waliyo akakebe. Unia setting of settings intebe nasooka gikakanya. Kanaswama bulungi nnyo akatebeke.
sekula bullet katala atufudde bannange Yesu Kristo kati okoze kyaki ekyo omanyi nti obadde oyinza okusekula motoka lwogikyankalanya nzeyi wange n'afuukira obuzibu kati yakola naye n'amuteerayo nono omupangulu kufa kamala bw'okyagala gwe malaaya ng'afuna serwatwa bulungi nnyo kujja akasekule kuba bullet Garcia yakuba miss abantu babano basatu bakyali mu kudduka why Damn, it is fast. batumba vuseo batwese kashanga badduka kuza amashwe g'abantu bali wano we see a running. All right, a 6-year cold once if you can take the bottle off my head. A 12er for me if you can't. You're on. basibyewo mu kisenga akuba ecupa n'agijja ku mutwe gwe guwesirikire karamu okye bullet ne basooka bafeeseko No way, dude. Yeah. Get out there. Ken, get that can on his head. Rules are rules. 2 out of 3. amateeka sebo gaba mateeka kino nga bakyayasami You aim low, I'm seriously gonna kick the shit out of you. You know that, right? ndi siriyasi gwe singa okola ensobi ngenda kusekula You don't have a head. Hey, wait a second. Wait. Hey, Ron. don't be a put. Turn around. You're not getting out of this. Oh, keys! Nathan Skyler. Hey! Dude, that's my truck. You're gonna steal it. They're not going anywhere. bano bayingidde abo bagala kuba motoka yaffe ko tebalina gye balaga nga ebisumuluzo zembina wayi tufulube mugwagwa sebo yalina ebisumuluzo gyerudda What the hell is that? kerata oyo waliwo eyasala nga bagenda bakuba mukube kugulu My bad. mani onotonyiwa mbadde nkuba bali See Larry go down? olabye erali nga bamusekula ani afaayo ndaba wa kika kyabwe kati polisi obamwokyeza mugu kati musaatu bemusobedde ebyabatabani be ono yamutunuulira musaatu n'akwateko bagezeko fuluma kwegamba yina enaku eteekanika tomanyi ki kyayinza kukola kuyamba abatabani be naye nga sire mutabani we yamubuuzizza ekibuuzo namugamba singa kyo kibadde ku saidi y'abakavana nti walisi mwandibadde muyiye engeri gy'osobola okumutaasa naye sebo kino kyesigamye ku ffe tofuddeeyo owoza simanyi amateeka yajja musaala n'atuula ebbali mu ntebe ne lipooti sebo yamulemye ogezaako kola basooka akwata fayiro n'agiteeka erudda mu nsawo wabula nga atute wano okumala ebbanga yafunamu ekirowoozo waliwo ekifaananyi erudda ekyabatabani be skyira mpozi ku kasitiko n'ayitibwa net mwe bakisiraanimu egasya mbwa za ku kyalo kati mwalese bali abagwagwa ne badduka olw'okuba muli mu muzannyo gweyitawo gasya laba ki kyokoze lali What the fuck is the matter with you? buzibu ki bw'olina gwe ku mbaavu n'ayitibwa landi They killed Dick. mukimanyi nti batta Dick 2 cops. Now they ne batta abasirikale babiri kati bagenze kubisa ono kyasi William Tell, you heard me at the house. mwawulidde kye nabagambye Boys do not need to come back. abo tebeetaaga kwatakuba okuddayo naffe nga balamu We're not out here to suck each other's cocks. tetuli wano genda maaso nakubanga twenyiganyiga twekwatirira yesu kristo mutegedde kye mbagambye Okay, that's better. yes kati awo kisingako Teenage boys out there making you all look like a bunch of... nze kinneewunyisa buli obwana jasi obwana obw'emyaka 14 15 bubaleetedde otunulanga abagwagwa
ate singa busala ine bugende wala bugenda kuletera zofana. Damn it, hurry the fuck up! Kadi mulinda kikasha mukwate ko mugende mufune mutambule ku mbavu muyitewo. Jesus. Yesu Kristo bannange. Mbwazi otejiwulira. Get Larry some help. Kati gwe Rwandi wandibadde osooka n'oyambalali. Kati musaatu yadda mu gaali. N'akwatiko najja ng'asembera. Hey, Travis, you still up on Sterrett Hill? Yeah. Why Travis okyaliyo waggulu ku lusozi nti butereevu? Kati abaali wano ku frequency za poliisi agenda okuwulira. Ng'abasajja sebo batandise dde okuzingako batabani be. Rwandi yagambye nti abo abaana beetaaga kubeera bafu teri kubajja nga balamu. Mazima sebo bafulumizza dda order ya shoot to kill. Balina kuttibwa. Unabiwulidde byonna sebo. Abasebo bapulaninga kutta batabani be. Yakyusa bukyusa gaali. Gina jeye mabeka asobola gezaako bafuna singa abafuna n'abakwasa amateeka ng'obudde bukyali. Oba osanga tebajja kuttibwa. Wabula busaatu bambi bubuneeno. Buli mukudduka. Bugenda okuzza amaaso kwe kulengera eggaali eri. Bwatemera wano. Ne bufuna we buli akanvaali. Ode efulumye kati ya shoot to kill. Yenna abulabyako amaaso abusekula busekuze kubujjawo. Tugende. Rudi yakwata ku mutwe n'agamba kweri. Abagenda agenda okuzza amaaso nga linekubo sebo abasya baali kyajjeko terifuluma. Kyabasooka alijja pembeni. Yawulidde ku radio kwanga bawoza musimanyi buyingidde mu waggulu mu nsozi. Buli mukudduka. Katonda watu. Tewina unakabengo kamusimbye. Ye muto. From the days wide. Biveke ebyo kujja ntugende. Toyina tandika genda maaso na kusinda. Singa obadde oyagala kulya wandiyagadde ki? Nandiyagadde okulya spaghetti wa maama. Kigamba kyekisi yandirowoozezzaako okulya. Njala etandise okubaluma bambi. Era bwe batyo baasituka ne batandika okutambula. There was not much conversation, and every moment spread a little wildfire. Though it was Kaatuka ne kamusiba akafumito. Tugende. Yangwa tugende yangwa. It was still hard. Tetulina budde sewa kubeera awo. Just keep. Tulina sigala nga tugenda. Muzee ajja ayita sewo ku makubo. Wabula buli waayita ashikana baashajeeko. Abasajja sibo bali siyasi ku ky'okuyiga abaana bano. We were broke thieves. Yatuuka ano ku mmotoka. Yashikanawo musaayi. Bagamba nti bukkiridde wansi eno mu Kainon. Kyava akwate ku basobolo geno bashikana. Kuba buli kimu kyonna kiwulira ku radio kola. Bano bajja babufubutula babuyiga. Wabula nabo busajja bwatu tebupowa busigala budduka. Ne buyingirira ddala munda eyo munda. Batuka essira ne bawulira nga mu butuufu bakooye. Beetaaga liisi okufuna bwe bayinza okuwumulyako okumala ebbanga. Then bwe banatandika basobole okweyongerayo. Why? Tukoleka enfune wano ekiyinja. Ekyasize n'obafunisa obuzibu n'obakeryaza empingu zino. Ashekula asobole okugjako. Abasajja baleka bali mabega waffe. It's alright. Kiri okay? Took us like 15 minutes. Kibatwalira eddakiika nga 15 okuvuunuka oluwonfu olwo. It's Ridge. N'ashekula
wayigenda mpola gyomusika empingu ssebo gye zikoma okwenyweza. Bw'asekula teyamusekula omukono Katonda wa kiki boyo nsekudde naawe akagalo amusekudde bukyata omukono. Since Mom died. Tata ayinza atya okubeera omusiru bw'atyo okuba maama lwe yafa tata yafuka ebitategerekeka. Onamugane ne bwe twalisikanye tata tewali kyayinza tukolera tugende. Why? You know what Uncle Mike was talking about, Tony. Nisigeeza Uncle Mike kyebadde ayogerako okimanyi lwaki osirika? I don't care. Nze sifaayo. Tell me. Mbulira. Ki ekigenda maaso kye simanyiiko? It was Dick that hit Mom's car. Dick Kavanagh yasekula emmotoka ya maama. What? Eki? He hit her with his car. Dick Kavanagh yasekula emmotoka ya maama. Dad and Lloyd found Tata bwe yakwata kubo n'atuuka ku accident we yali n'akizula mu Dick Kavanagh yali yasekudde emmotoka ya maama n'amutta. Yakimanya tewali kyayinza kukola. Why do you think Dad made Chief so easily? Ye mufayo yateekamu hit and run. Goza lwaki yafuka chifu mu bwangu ddala? Put up Mom's killing so he could be chief. Kyokama yasobola okukavalingira okufa kwa maama asobole okufuuka chifu. Bweso bwe kiri. No. Nedda. No fucking way. Leka naawe tekisoboka. Kagendo namuwulira amazima n'amugamba mu Dick Kavanagh. Ye yasekula emmotoka maama mwe yali atamidde n'asekula emmotoka ya maama n'afa. Mama bwafa tata yakwate kuwo najja bwatuuka wali eri ku accident we yali n'akizula mu Dick Kavanagh yali akikoze. Yakimanya tasobola gezaako muvunaana. Mufayo yateekamu hit and run. He's gonna get take back and then... Already Uncle Michael yabadde agenda kikola. What? Eki kye yali agenda okukola. Yogera. He's gonna do it anyway. Yabadde agenda kikola ekyokutta Dick. You can tell me. Kirwaki tewaŋŋamba? Lwaki waŋŋamba nti yali apulaninga okumutta? Soko lindeko. Muzaatu wamanyira. Ekisegeeza toŋŋamba. You knew it was Dick. Ekisegeeza wakisegedde nti Dick Kavanagh wasekudde ekyasi. Saw him. Wamulabye ng'ogenda okisekula ekyasi. Let me tell everyone I did it. What the fuck? Mazima n'odeetera ogamba buli omu yenna muzeeyi abadde akikoze okutta Dick Kavanagh. Saw it and I pulled the trigger. Namulabye n'ensika trigger ne musekula. Let me take the blame. Lwaki wakkiriza nze nzeza abavunaanwa? I told you not to. Nagambye tokikola. That's why you busted me out because Kyekyo lwaki wanzija mu kkomera lwa nsonga adde ofiringa guilty. Neither of us. Nakujja mu kkomera lwa nsonga ku ffenna tekuli abadde akigwano gusajja gwatta maama ogwo. fuck this. I'm starving. Nze mpulira nfaana enja asigenda kubeera wano tugende. You have to stick to the plan, remember? We have that weapon. Tulina stickinga ku plan tulina okukwata ekubo tugende. Hunting on my birthday to use me as an Mazima wantwala okuyigga ku birthday yange kunkozesa nga alibi. Fuck! Ko nali simanyi nti omutumaavu gyali. I pulled the trigger. Nze nali manyi oba tukyagenda maaso n'okuyigga kye tuyiga bwe namulaba n'esika trigger. Saalowooza kiri awo. You understand? Nsuubira osobola ogezaako kitegeera. Dude, nothing has changed. Tewali kikyuse. Take it to the boat. Tukyasobola ogenda osisinkana eryato lye twagala. Tugende ku lyato. Musyabusyabi batambule bagende. Oh yeah. Kakaida omuto. Musyatu bambi. Ye kasatula bwati mu kitangaza nalengeramu ogusajja ku Dick Kavanagh gwe yakuba bukubi bullet gasya ku mbavu. Gwabatira maama. Kyokka ate taata n'atasobola gezaako okuvunana lwansonga gwali gusitagwa amaanyi ku kyalo. Atulire n'abasingako bonna baali bakika gye guli n'asobola okubikkiriza ensonga eyo. Kyobala abali batuse mu Yafesi ne bamugamba nti Yafesi tugimanyi okubula akajja emisonga ng'ejo. Era bwe bati bamufula chefu wa polisi. Thanks. What's with the roadblock? Oh, we're not supposed to let you... Genda otuuka eruda nga ssebo bano bataddewo road block. Yeah, just me. Babuuza ki ekigenda maaso ne road block ono bakuganya okuyitawo. Laney told us, most likely you'd be coming by, and we're definitely supposed to stop you. You got room to turn around? Osobola ogezaako kyukira nodde emabega. Oba osanga nsobola, oba osanga sisobola. Uh-huh. Yeah, that's his baby. Randy specifically said that we're supposed to stop you from going past. Baatugambye tetulina kukkiriza kukwata kubo kuyita wano. Gwe ssebo njabbakona ku mbaavu temumanyira. Dude, what are you doing? Gwe si kyokola ate. Your tires out if I could have got my stupid gun. Nabadde nsobola ogezaako okugyayo munu nesekula emipiira gy'ebyasi. Well, I guess I'll just go home. Ndowooza kati nkwate bukwasi kubo nzireka. All the roads blocked. Kuba kati amakubo gonna baagaggadde. Butere. I'm circling Skylar and Nate all up on Moscow Road. Anti twagala tugezeko okugala amakubo gonna tetwagala babeeko we bayita. Okay. Kyokka byamugamba ssebo agamba. Guthrie. Anyumiza taata w'abaana. Musya amakubo gonna baagala bagaggale kwegamba bali babulwe ne we bayita. Yagamba tewali buzibu kyabasooka agize babega busaatu bambi. Lengera. Nothing much, he's cool. Nothing much. Kati omugambye ekikoozi wali nnyo jasi ali cool.
asobodde otegeera ensonga. Musatu yasooka n'asika emmotoka mpolampola n'agiza emmanju. Bw'atuuka embali n'agisiba. Bw'agisiba n'akwata ekkubo n'afulumamu. Kuzaawo akaggi. What are you doing, Blue? Kati ate okola ki Bloom? Mmotoka yagibalekerawo n'abasibula bulungi nnyo. Eki abasibudde bulungi n'atambula nga ddamuli. He's got to pee. Oba osanga agenda kkojoba. He's definitely got to pee. Ate kuba agenda kkojoba ayinza okuba nga avudde wala nga tannakkojoba. Owaaye gwe Sewo Bloom. Kumba akiridde washiwa olutindo. Kati yabaka yakimanya bano bagwagwa. Bavaayo eri bonabona ne bajja eno kumba ayise washiwa olutindo ye agenda kugukiramu eri. Era yagukiramu eri. N'atambula n'agenda. I'm pretty sure Randy knows that. Skyler? Why Skyler obadde ki naawe? Bullshit. Bino bya busa naawe. Pulled me into this and I didn't know shit. Mazima bino wabintaddemu nga sirina kye mmanyi. And get these fucking cups. Nze njagala funa kyakulya nsooke nzijjeko n'obupingu buno mpulira mbikoye. Njagala funa ku kyakulya njeko n'empingu. What took you so long? I'm starving. Gwe ki ekikulisizza kuba mpulira nfe enjala. Balina bwe baatuuka nakyabadde ayogera galowooza oba osanga muganzi we yaze bunyweza bunyweza. Just be cool and everything will be alright. Tugenda kusaawa obeere kulu buli kimu kyonna kijja kubeera olwait singa tuwogana. Kumbe akafa bagwagwa bakasyagyeko. Lodi afunye kawokitoki. Kati asobola okuwulirako bali nga bakommunikatinga. Boogera simanyi bano balina bye babalengedde bulabula n'ebisigadde. Dekago. Unagera kubera mu fridge ng'oza mulimu ekyokulya. Lindako. What's your name? Erinnya lyo gwani nnyabo. Roberta, why don't you have any food? Roberta, lwaki tolina byakulya muno? Emmere eri ludda wa? I'm waiting for my fiance. Anti mbadde nina fiyanse wange. He'll be here any minute. Yagenze ku kibuga kwega mu town kuleeta mmere agenda kugenda kikayo. I don't know. Doesn't your boyfriend have a toolbox? Boyfriend what alina toolbox? We don't live here. It's not a big deal. Anti munaffe tetubeera kuno twadde just tuzze ka vacation. Kutubuliza bwereere. Genda okuza amaaso okwekanyirindako. Why? Kumbe bano ennyumba bagisajjeeko. Rwandi agenda okujja bamuga atuulidde amaloboozi mu aliwo omukyala awoggana. Mpola mpola gwe. Ebisumuuzo by'emmotoka biri ludda wa? Twetaaga ebisumuuzo by'emmotoka. N'asooka amusiba bulungi nnyo. Kumbe bano ebweru basajjeeko amaka. Nyumba bagisajjeeko. Baba fulumayo katabo basekule bullet. Wayitandika. Abagwagwa baabo. Atuwa babaganye okuyingira mu motoka. Basatu babafuuta bufuutu ekibisinde. Ne baddamu ate ne baatika buto ne bayingira ekibira. Kyokka n'empingu tebannaba kuzijjako. Baba nene. Why? Tosika mbula otyo nkwata mpola mpola obadde ki? Kujanga besika mpola mpola. Buleti naddamu n'avuga. Balina bwe batuuse eno basiraani. Baagala kuwala bagenda eri waggulu naye olowooza bagenda. Bali awo bakyewalulira awo. Ono wajjukirira mbu alina sibanyi kano kakojja kati ya gaasi n'alyoka kasula n'akasula wansi. Gezaako okwesika. Bano bwe batuuka ebbali ya gaasi kye yabakola. Bonna bagenda tukalise obaako tuyonka bukotyo sikato. Katyo. Muzeeyi ajja.
yabashikana bakyalwanira mu kati ya Gashwan wabula kyasinga okwetaaga shikana baana be yatuuka kano kaloni n'akasukuma muli eri kwe kusha bambi labano bano bakuteserwatula kati ya Gashi kikabakwati balina kye balengera ne Rwandi yatuuse dda nyike bagenda osekula ekyasinga babuliddeyo wabula ekyebuzibu oba naasobola osimatuka embeera ono yafubutukayo genda okuzza amaaso nga abalengera abagenda osekula ono najja leka naawe tetuganyi basobola okudduka ekibangirize naye ate omanyi kyekigenda otuukawo Rwandi tagenda po wansonga ena ajja bayiga ajja bafuna yamugamba kiba tosobola kunsekula mabega naye ate bw'oba owulira nti weetaaga kunsekula nga ntambula genda mu maaso naye nze sigenda bakkiriza mukube baana bange ye kyayagala lisi batwaliwe bavunaanwe naye ate bano si kubatta. What the fuck you doing, Lloyd? Gwate okola ki Rwandi? Mune wa You have a shot? Roidi. Obadde osobola obasekula Yesu Kristo. You had a shot and you let town? Ofunye omukisa ogezako basekula noleka tawuni atawanyike. Yeah? You're driving. What's the next road down from here? Kubo ki eriddako singa tuba tuyise wano eno? I want Fulham Road covered. You're a moron. Mumuli batumbavu oli mutumbavu zekubuulira. Oli mugwago oli gasiya mbwa za ku kyalo. Muzeeyi musaatu yuneno yaseegu Kampala bwayitaayita mu kibira bano bayise mbali pembeni bude bugenda maaso n'okwetooloola basooka ne bafuna bwe bayinza okuwummulira baabe basi bakakanye neti agenda okuzuuka okuzza amaaso okwekkaanya kulengera mu bbanga waliyo kyopa eyita kyava asooka afuna essimu ejjagezeeko okuwulugumya kali kasaatukako yorede n'enjala ekaluma kati yasindikana ayina gwasindikidde message nga mugamba Friedman ku ssaawa 5 bagenda sisikana eri mu bbani ya Friedman ku ssaawa 5 kiki ekigenda maaso ate kyobazaki sooka olindeko abasajja sebo omuyigo bagufulidde ddala ogw'ettabo okamala babitaddemu nekyopa kafabire kalina shete eziwerako tugenda sooka tuwumulyeko wano bifo nga tunaba kweyongerayo bajja bafune ku byokulya nze nga masenga tufuna abagwagwa bano ne tubatta nabo ne kiggwa ne tumanya nti kiwedde bwe boogerako bali wanshawo omuti luli yagayiseka bafuna abagwagwa bano ne babatta ekyo nakyo ne bamanya nti kiwedde share their bodies, strap them to the hood of my car like a couple of trophies, drive around town till the bodies rot off. Yagamba nyaga tubafune nze mbasibe emigwa tubasibe ku mmotoka tusoke tubavuge nga tubetoloza mu kibuga kwegamba nga tulinga abafunye trophy paka mayiti zaabwe bwe zinaasanawo ne zigwerera kati kano Donald egudde wansikage n'ogikima Yesu Kristo fudde ono yakatomera butomezi ne bagikwata baabo mbafune kasiya mazima babadde wasi wano nga twogera kaitwada mu maka g'abakavana ono abali wana essimu nevuga yayitibwa Jemi genda okuzza amaaso okwekkaanya lengerako message lwoli gyaka message abadde agisirikira Jemi ye ne Jemi bakwatagana agenda osekula bullet nga baweshe baba abagwagwa mbakwata Donald agiwadde muto musyatu adduka alya wabula ekyewuzi obasiba tukuba obusaabu basazeeko kamala lengera muzeeyi musatu ayishenu
kakendo omuto bw'amala ofuna message yayita buyisi kwe kujja erudda amugabe basiikane mu kisibo kya Friedman ku ssaawa 5 yajja buzina ayingira eggaali kali maama alengera muto najja asimula asobole okweyongera maama bw'alaba yakimanya uli akodde olugambo nti muwala we ayagane n'akavuko okuva mu famire eno muzeeyi awulira ebyasi yakimanya omanya nti abaana be basajeeko tugenda kudduka tutuuka eri ku Friedman wa Friedman bano abasibe tetusobola kuyimirira owulidde bye boogedde ndowooza oba yayise oba letakasha baabo. You hate Dad so much, but you're just like him. You're the Kavanaugh's ruin your life. Skylar, you know it. You're bullshit. And now you're just as bad as them. Tugende gwe. Luli agenda okuzza amaaso abalengedde. Ni bana abagwagwa bajja basekula buleti abalaba. Abakyali wana asowodde. Easy. Mpola sebo shaka kulanga wekyanga. Ngina kusaba okyuke mpola. Karwandi sebo kamusajeko. Yakyuka n'akasekula. Bwekagwe tali. Keno funa otosebo nga kamukutte. You sloppy town. Webituse kati okadi eze kuli ya town. Sloppy outlaw. That chopper spotted you on the Chopa yakulabye dango genda maso n'okuzunga. Outlaw, I'm just here from... Nze siri outlaw ndi wano kutasha baana bange. I want you to drop your gun. Ngina kusaba osule wansi embwashi. I can't walk away from this. Okimanyi sobola kwesonyiwa mbeera eno. Ekyo sisobola kikola. Tosobola kikola. One. Nyirabala paka kusatu. Yalisa busa kemba. Gugwana gwa malaya. Kuba kyasi naye n'amuyisako ekiki. Kubye kyasi bali ku mukono. Naye sebo n'amuyisako ekiki. Gera okuzza amaaso okwekkaanya. Genda amuyisizaako ekyasi erudda ku ssingo. Kutuuka waali. Liddako. Nga lwodi alabika semutte. Kikubye ekyasi akikubye wali. Yakada muyita Randi. Yesu Kristo fudde baddayi. Wesebo Randi. Kirowooza takijjeewo bujjaate. Allah. Yamanya tabu yegidi. Kalino wekajira. Wenja kwokya. Tandika. Nikaweta. Mukazi watu Jemi una jane gari. Kwata kubo kulekera. Lori jamugaji bagendo shikana. Mushinikide message. Kume mama yakubya Randi. Namugamba agoberere muwala we wadda. Ni bano bayisemu paka ebbali. Kati balina saa atuuka wali eri. Naye ate sheeka bagenda kukozesa lutindo. Tulina otuuka wali eri ku kisibo. Ku kisibo ate tugenda kukolayo ki? Ku kibandi. Nze sigenda sala mugga. Skyler obadde ki naawe? Kiki ekigenda mu maaso kiki osirikedde? Lwaki oyagala tugenda eri bubi nnyo? Lwaki? Kiki osirikedde? Neti soko mbulire. Kiki ekikabira mu nsawo yo? Why? Yeah, it's me. Inje. We're just across the river. We'll be there in a minute, okay? Tugenda sala busazi muga tugenda tuke mu banga tono. Lindako. Happening? You were the fuck. Kiki ekigenda maaso? Owindo ine simu n'otangamba. Jamie's coming with us. Jamie agenda naffe. Eki? She loves me. Muwala njagala. Ate agenda tuyamba. We're not going over there. This is... Tetugenda kwata kubo genda kushikana musega agende tutisha. Ayine motoka. We're going anywhere if you don't cross that bridge. Tetulina gye tulaga shenga tetusala lutindo olwo.
Yesu Kristo katwe kubika siro yogera kuteka mbuzibu baba bali wane byashire tandika omugabe bagana shikana je mikavuna kati bayino salo lutindo lino baduke batuke wali ali ku kisibo ku kibani then nachala abavuge bagende basobole okweyongerayo lutindo sebo lunene baduka mise kanino batuse wakati walwo kuma abagwaga babavake manju bagwaga shewe batukeruda baba genda kwe kulengane motoka ya Roid sebo naye yasaje keno kyokeno bullet yavuga eri maso officer abasaje ko Roid She fucking screwed us. Yesu Kristo kati we bituse na kyala tulide mo olukwe na kyala tulide mo olukono nabaza omanje tugenda okola tetugenda siri wali awantu tugenda bukatu gwe maji wamatose kulanje obadde kyoli musi oli mugwagwa tokkiriza kwata kubogena mikono gy'abasiru uyagala powa siganyo okkiriza nti nakusiranyiza wabula olina okunesiga ku kino tokkiriza agenda mikono gy'abakavuna abasajja bagwa bagenda kutabusi wabawulidde bye bayogedde gwoza bagenda kusonyiwa yita wano mbakwate mbakiriza muzee agenda okujja musatu nga butabaliwe buli waggule ku lutindo busaze walisi bubuke bugwe mazzi tiwali kyakola tuyite wano kwe kusinziira paka eruda mazzi abasiru bagenda otuukawo bozingo kasiko n'abalala bakutte kuba okujja n'emmotoka beebuuza oba bukyaliwo oba busimatuse obuuza buli luddawa buzaatu bami bugudde wansi mazzi beebuuza olowooza busimatuse obuuza bukyali bulamu tebalina kye balengera kalina obusaatuse obwali bukubya amazzi bwaggukiramu eno mu maaso awo tuteme ne butandika ogenda maaso n'okuba amazzi busale busaze paka eri ku lubalama bugukiddemu saidi eri wenda kye businga okwetaaga bali bakyalubedde bubuli obugwagwa bakyalubedde waggulu obusirusiru bubuli katatu getubukwate ne bajja beetolole duka munnange muzeyi musaatu naye yajja kubaguba kyava atukira mu motoka eyali awo bwayingira yagitandika butandisi kuyita wagenda siseka ne batabani be bano badduka kusiseka na Jamie musiru yakuba ono kugulu musiru akubye omuto kugulu wayo omumufunye anti situka omumufunye mukwasija katoka shatu bakakubye kugulu ono tamuleka mabega yamwetika bwetisi ebisibusibu bibino bituusye erudda Skyler Yesu Kristo kyeki kutuusye kati Skyler olowooza tebamukwasija kugulu musatu bamukubye kugulu awulira obulumi obuteekanika nagambye jangu wekakono nzizenzeka simanyi kikituusewo layira mazima gayo sigwa abalese kono sinje malese munnange mukazi watu agamba si abalese Skyler osobola okutambula oba waliwo nalese motoka paka munda malo gituuse ebbali ye muzeyi kwate kubona jjazeewo kati okola ki wano gwe taata Skyler yasikana Skyler already bamukwasiza kugulu leka tulabe tokonfuniye ekisaati awo musibe okugulu Put your shirt in two. We gotta stop this, please. tulina osooka oyimiriza omusaayi guno
kisinga okubeera ekikulu. Well, take the handcuffs off. You're no good with one hand tied. Musooke mweggyeko empingu tekirina kye kibayamba ng'omukono gumu musibe gwe. Mweggyeko empingu. Musibe omusaayi guleme kuyika mungi. Kwe kusiba atuganyweze. Nuyajja ajjeko akapingu. Ne kano kaloidi katuka butuusi mu nfo. Mulindeko temusekula. Temusekula musooke mulindeko. Ekifo kyonna abagwagwa bakisajjeko kalino kyeka tebagenda simatukira wano. Wano wekigwera. There are a lot of men out there. Abasajja nga bangi wano eno. About an exit strategy. You came all this way. Wandibadde ogenda maaso n'okulowooza ku exit strategy. Kono ovudde eri yonna kujja tuwaayo. What, Skylar? I have a bullet in my leg. Waayo nyina ekyasibu kugulu tetukyasobola kudduka. Basooka ne bayita taata Broom. Bakimanyi ali munda ne batabani be. Broom. I'm having a little talk with my boy. Waayo nkyayogeramu ne batabani bange. Now we're going to come walking out of here. Tugenda kwate kuba tufulume tujjeeyo gye muli. First. Wabula mugenda sooka mumpemu eddakiika teri agenda fuluma wano ssebo gwe taata. Fucking out of here. Teri agenda fuluma wano mirembe. Biveeko ebyo. I didn't force her to come. Omwana waleese wa kikono saamukase. Wamba na kaseti nedda. Gwe Broom. Hey, Lloyd. Mwandibadde musooka ne muto omwana we mwamukute. Kono omwana tewali yamukute. Omwana yerese yeka. Have to give me a minute or two. Waayo sooka ompe eddakiika nga 2 jjogere n'abaana. You're hurting. 2 minutes. Muwulidde omusajja atuwadde eddakiika 2. Twandibadde tulowooza ku kyeki net. Fine. Why don't you just turn yourself in? You didn't do anything. Nothing's gonna happen to you. Yamugamba kati gwe weeweeyo kubanga gwe tewali kigala kutuuka tewali kyatuseewo gy'oli. Oh, what does it matter now? I should... Ye ki ekikulu kya byonna kale nze ngenda kuwulira amazima. Rodi nze yamukubye di gavana. Nze yamusekudde. Ate naawe Jemmy tontunuulira bubi. Wali tomwagala. She'd drink himself to death. Wangamba singa anywa omwenge n'afa n'okufa wali tomwetaaga. I didn't hate him. Nali simuyinaako bukyayi. Siganyi nabyogera naye sigani namulinako obukyayi. They're gonna try to fucking kill us. Kalize ekimanyi bagenda kututta net. True, Dad, and you know it. Kiki ekyo kimanyi naawe eri famire yonna yeri eweeru bagenda kututta golowooza bagenda kukola ki? Musigaze eddakiika emu. Jemmy nedda. Agambye muzeeyi we gwe sebolowooza bwe tunafulwa agenda tusonyiwa. Bagenda tutta. Have Lloyd come in. Kale, gamba Lloyd akwate kuba gye munda. Gamba Lloyd ajje tweweeyo. Lloyd bwajja tugenda kwewaayo. Mugamba gye. Hey, Lloyd. Lloyd. Yeah. Wangi. How would you feel about coming in? Olabye otya singa osooka n'okwate kuba n'ojjako munda wano. Why? Lwaki? You come in here. Bojja. With you. Tugenda fuluma naawe. The boys have already killed 2 cops. Abalenzi olwedde basedde abasirikale 2. What's stopping them from killing? Ki ekinaabayimiriza okutta nze? Gwe mumatiza akwate kuba gye munda wano. Me. Nze. Sisobola bakkiriza kusekula nga wendi. Gwe jangu. Kene musaawe n'asooka abirowoozaamuko. Yamugamba kale ngenda kwate kuba nzije munda eyo. N'asooka assa wansi kamukalakasa. Why don't you take off your guns? Lwaki tosooka ne wejjako emmundu ezo ze weesibye zo gireka emabega tojja nazo munda. Serwatula gireka emabega. Shut the fucking door, Lloyd. Gala oluggi olwo naawe Lloyd. Tomala gayingira ng'oluggi olulese waggulu bw'otyo. Kyabasooka zaawo oluggi. Yesu Kristo fudde bannange.
katonda watu. Jamie, are you okay? Jamie, simanyi oli bulungi. I mean, I came on my own. Neresenze kasibe bampambye. Uno yafuna ufunyi mundu ya kitaawe. Gwe musiru gwe mugwagwa gwe. Mike! Uno yase Uncle Mike. It's over. Biwedde naawe. Toddamu bintu ebyo. Get out of here. Tukwate bukwasi kubo tuve wano. This why you brought me in here? Kyekyo lwaki musabye okuyingira munda wano. Kill me? Kwegamba ng'oyagala kunzita kyekikuleeseza wano. Net. Let's stick with the plan. Tusigale ku pulani gye tubadde tuteesezza. Gwe pulani ki gy'olabawo? I know you're mad. Nkimanyi oli munyiivu. I know why. Manyi lwaki. Lwaki oli munyiivu, lwaki bino byonna bigenze maaso n'okolebwa. Into a fever pitch. You made it this way. Bino ebintu olwedde byali byaziikibwako dde ettaka gw'obizuukuddeyo. You're alive. Neti zino ensonga gw'ozireese. Chance. So how about it? Do you want... Kati either onzita ne babattira wano oba siki musobola ogezaako siga nga mukyali balamu ne muvunaana buvunaanwa amateeka naye nga temuttiddwa. Muzaatu Skylab ngamba ensonga zireke tukite. You take Jamie out first. Wandisoose n'ofulumya Jimmy. Tyler and me. Then Skylar afulume ne taata then ndyoke nzije. Jamie last. Make sure you two get No. out. No. Out. Nate. Dad, I'm not fucking. Sisaaga kuchenjogerako leka asooka atwale Jamie. Atwale Jamie then go ofulume ne Skylar nze ngendo sembayo. I'm last. Nze nsembayo. Kati mama nkikyabala. Kubanga singa Jamie afuluma wano kiba kitegeeza bagenda siga bwe bati. Bali baagala batta bagenda kubatta. Ulide Jamie ekago bade tebasaba bakwa byashinga Jamie gyali. Kiri agambye Royd fuluma ne Jamie. Tata agenda fuluma ne Skylar nze ndyoke nzije mu kusembayo. Oyo musoke muzeka. Jamie yabadde lavregi yaabwe kati bakitegera kye kigenda maaso. Unabali wano kano kaje ne kamuliramu. Okimanyi nti Rwandi yattiddwa Broom town ya Serwandi. Eki Rwandi yafudde. Kererega yabadde ngo wekika ashigaddewo mukulu. Katonda wa. Kali yasoberwa. Olweda abasigaddeyo munene babirawo ebyasire babiramu nawo ne babata tebalina kye babagaza. Omuntu obuye kaya asobola ogezaako batasa Royd. Royd shengaga matemba kwata ko tebajja bakwatako. Why? These assholes are gonna kill us. Bano bakatofali sio bagenda kututa. Nebo tunakola kine bwe tunakola so wali kigenda kututasha. Zemba buli abantu bakisirani bagenda kututa. Kakati. Kiki obadde obaze. You don't have a choice! Tulina kya kusalawo. We didn't sell our souls to the Kavanaugh! Fete twatunze emyoyo gyaffe eri bakavana. What they say? What choice do we have? Kati kya kusalawo ki kye tulina. I mean, they're going to come in here one way. Bagenda kwata kubo bayingire munda wano mu ngeri emu oba endala. They're not gonna shoot us if we go out. Because the Lord gave me his word. Nze Royd ampadde ekigambo kye. Kavanaugh, Dad! Bakavana bali. Royd Kavanaugh. I knew that this is gonna end right here! Kino kyo nkimanyi bagenda kikomekereza wano. Gwe va ku bya Royd musimanya akuwadde ekigambo kye. Bali bagenda kututta. Bwe tufulumira bwe bati bagenda tukuba. You don't have the balls. Gwenze ekikunewunyisa ko tolina mipiira kuyimirira mbasajja abo. Mazima batta maama tewafaayo. Gwosirika busirisi. Kwezi nga bwezi nzino otulaawo. Ninze sigenda kwewayo eri basajja abo. Ate kye yakoze takyejjusa ekyokutta omugwagwa. Muzeeyi yasooka n'asirikirira. Come on. Oniyamugamba naye mbutuufu abasajja abo batta maama. Tata abasajja abo batta maama. Kirowoozeemu ddala mubutuufu. Tukwate kubo tugende gye bali. Kati buli kimu kyonna kakitegedde. Broom. Sebo tukusaba okwate kubo ofulumeyo. Wabula olwayo naye yasooka n'asikira n'alowooza. Ne Mike ye yagamba omukulu ku biki buli kimu kyonna nga bwe kyatambula. Kojja waabwe yandibadde nga muganda wa maama waabwe yabulira omukulu n'amugamba nti byonna byatukawo lwa Dick Kavanaugh bulabula n'ebisigadde. Naye mutowo tomugamba n'ekitawo tomulaga nti ensonga eyo gimanyi. Era ye Mike yali apulaninga fuda Dick Kavanaugh abeko wamuttira asirike. Kali muzeeyi
kama mutuufu olwaleero nange kambeko kyenkolera famire yange bano bawulira motoka kutokota kuta amaaso bekanye njagala olabe bagenda okyuka kagenda omuzeeyi atezewo abaana babatawanyise atezewo abatolesa ekijja kijje bafulumirayo mu Isuzu bafuluma basekula ebyasi muzeeyi sebo yavuga Katonda wange wabula gyagitwala nejjedda abaana sio basizewo bafafagane n'omuntu ebyo bye byatuukawo ekyewunyisa ne Kabaka nasebera okagala oba batoloka oba battibwa teri amanyi naye nga wekakobya olwaliro Katonda akokubye kali bakafulumye tuli kalawa Mukama abakumire mweraba nabagamba kula King Sports Bet Uganda Limited abasamu na Beauty Products HM Electronics Light Masters mu Kiyembe Quality Garments basalima abulisa kisenta mugasheko n'abala mweraba Was all the time.